atamanyi Lady Grace yayimba na Unity Laira oba olisigalo kyanjagala nayimba abagenyi bagamba nyimba nyingi ate muyimbi mulungi so kitalo nnyo oyo anfiiridde mu ngalo kuba namuleese nga mmanyi afudde n'atuuka mu kkubo nadda engulu so bwe ntuuse wano abasawo bakoze ekituufu mbadde sirabangako nampula abasawo tebaba sirias naye leero abasawo ba wano bakoze nga teryambuuza 100 era ssente zenfulumiza za ddagala nze ndyegulira so omulala Kabuye Saidi mukubi wa solo mwana oyo Kafeero yamukuza naye abadde mukubi mulungi naye anfiiridde mu ngalo era amayiti bazitutte mu mokyalo ekirala muganda wa Lagafaya mumumanyi yali maneja wa Budwa abadde kati akola n'alimpa kati Lagafaya ye atambulamu naye engeri gy'atabulidi nze naye neeraliikirira ngambye abasawo bamutandikeko balabe so muganda wa Lagafaya yayabisa akataago bamukebedde mbadde mu sikaani nga mbiraba bamukebedde yayabisa akataago abulidinga nnyo kati baagala eddagala lyerino nvaddira muzalya emitwalo 15 ebintu bye bansabye eddagala n'ebiki bye bansabye bagenda kumulongoosa basobole okuziba emisuwa ndowooza akataago baba kajjamu simanyi biddirira basobole okuziba emisuwa abe nga tabulidinga naye baŋŋambye nti bwalwawo ayinza okufa naye abaganda ba Lagafayo babasenga babadde wano mbagambye ekya ssente kati bambuzeeko nze gwe baliko sinnalya sinneebaka kuva kiro kati badduse sibalaba ekitegeera sirina wadde 10 famire ya Alimpa yakutuse okugulu ndowooza amagumba 2 gafumye okumu yamenyekedde wano wakati mu kisambi wano bwe wati okuzimbye nnyo okulala oba kwasookeddewa kati bamusibyeko bibandegi naye mmaze okugula eddagala baganda be bampadde emitwalo 12 nengula ebyetaagisa ebigenda okukola nga bamulongoosa bagenze muteeka mu theatre kutereeza kugulu okwo so tumusabire tulabe nga addamu naye wabaddeko ku trip yabadde yabatwala ogenda okuyimba nze bangula so bwe bangula nabadde n'ekivulu ekirala naye nasoose kisemuto ekituufu natuuseeyo nensanga Kasasa nga simanyi bali ku kipande nasanze Kasasa Mugema ne Nagamanage ne bansookawo ne baleka nga ninnya stage ne bavuga naye Kasasa ngambye nti bwe yatuuse mu kkubo yayisizza Alimpa emmotoka yabayiseeko ng'edduka ko Mugema nti oyo Alimpa ko Kasasa nga adduka nnyo kati nze kyensuubira nze bwe namaze okuyimba navuze nga nzira Kampala nabadde ne manager ne bawunsanga wuyo nemba n'owamwana Bakinga n'omulala bwe natuuse mu kkubo n'amirise engendo yabaddemu natuuse mu kkubo nensanga accident ng'omwana omu wali awo ne mukazi wambuze simanyi famire ye bazze naye ate banneekweka kandi omwana bamutunze yenna yayabise wano kati gwe nasoose olaba ku kkubo ayika omusaayi neŋŋamba katuyambe abantu bano neŋŋamba manager Niga nga tuyambe abantu ko sengendo batera okusiba oyinza okubayamba n'okufuna obuzibu tugende ko nze sireka muntu ku kkubo wadde simumanyi mu kuvaamu bwe nti ate sengendo ye yaŋŋambye ono muganda wa Lagafaya ne mugamba oke ngenda okuwulira nga Alimpa agamba jjajja bamweyana ndi eno namenyisa amagulu nenziruka ne tukka wansi ngenda okutuuka nga Lagafaya agudde mu mazzi waaki asirise kuba mbaleese bonna batintima nga banyogovu agudde mu mazzi mu mugga nenzigyeyo Lagafaya ne bamutwala ku mmotoka ne bano ababadde waggulu ababiri muganda wa Lagafaya n'omulala gwe simanyi awo ne babateeka waggulu kati ngenda okunoonyanoonya babadde bakateekayo 5 nabadde ndi mu kuŋŋaanya ensawo nasigadde mu mmotoka nga nnoonya amasimu n'ensawo era essimu najjayo 2 zino simanyi bannyinizo naye nno ndabye bwe njikubyeko maama wa Lagafaya n'ankwata kitegeeza ennamba njiggyemu kitegeeza maama wa Lagafaya essimu erabika ya Lagafaya so kano simannyineko kati bwe nzigyeyo ensawo nembiteeka mu mmotoka ensawo n'essimu zino ne baŋŋamba yanguwa nenjagala nzigyeyo baagi ebadde yalimpa bano baŋŋambye yabadde yalimpa ekisawo ekyalwedi nayagadde nkiggyeyo naye nga nti okugenda mu mazzi nga simanyi buwanvu buliwo nenkola ki nenkireka ne baŋŋamba so ne bagamba tunoonye wayinza okubaawo eyafiiridde wansi oba yasigaddeyo kuba emmotoka yeefudde negwa mu mugga bayinza okuba yabatuulidde ko bo tutwale bano abalamu otegedde kati mba nfulumayo okuva ate nendaba omuwala ng'ali mu mazzi olwo essaawa ziri mmeka zabadde ndowooza awo zigenda mu 7 otegedde kuba sho twagimaze mangu nze nagigadde kati nendaba omuwala ali mu mazzi neŋŋamba mumusitule tuyambe omuwala ono nga mmanyi bano bafukamire emagala tumuyambe tumuteeke emmotoka kuba yalabise kati nagenza omusitula nti okwetegereza fesi nga Lady Grace omuwala nga ye Lady Grace kati nemutunuulira ng'asibye amannyo wano ayiseewo ejjovu ttono kituufu naye ŋŋamba abantu nti Lady Grace afudde ne tumusitula
ne mbapanga mu mmoloka namenye omutto gw'emmoloka eno era ejjudde omusaayi munda yonna bagimenye ne mwebasaayo kati mu kuvuga nga omanyi ebinnya wabadde wala kuba kumpi naye ebinnya bifuulawo ewala nazze envuga mpola we balaaja n'atenza omutima atenza onnyenyeza kati nga Lady Grace tanyega naye natuuse mu lugendo wakati n'ataliko okwenyenya bawunsa kyava ngamba jjajja azze engulu n'ataliko okubimba ejjovu ne muvuga ne mugaba muleka awo nenzisa endabirwamu bafune empewo ne ntuuka wano e Kawempe ne baŋŋamba wano tetukola kwabo tuzaalisa buzaalisa ne baŋŋamba agenda e Mulago so nazze poliisi bwengoba bwenyimiriza bwenneeyogerako ne mbatuusa wano naye wano abasawo natuuse ne mpamba obutanda kuba nabusanzewo ebweru nasiraba gwe musaba ne nteekako Lady Grace ne nteekako ababadde obubi ne tubambusa munda bala twabasitudde busituzi ne batuyamba ne babawo wetubateeka Lady Grace ne bamutwalirawo oxygen kati abalala ne batandika obbakolako so Lady Grace zibadde ziwera ndowooza 11 n'asikawo sawo wasoose ne ŋŋamba mu Kasasa nti Lady Grace mulabye akutuse naŋŋamba ebyuma bikyamuliko ne mugamba osaaga Kasasa n'asimbula ne mugema nagema nage ne bagenda bwe bagenze zibadde ziwera 11 n'addamu n'asikawo nga ndi n'abasawo bamupika we bamupika n'agaana nakutuka abasawo ne baŋŋamba kigaanya oyo ne bagamba muleke wano tukole ku nsonga mutwe ne bagala nedda mulina muteeka mu mokyale bamumetereza mu bufunze kati ne baleeta omwana omulala oyo bamuyita Kabuye Saidi abadde aweza jjajja bamuyana nyamba sagala kufa nyamba mpa amazzi n'alaajana mpaka we bamututte wali olumutadde ku byuma n'asirika ne nkimanya mpaka omusawo wanzize ebbali naŋŋamba kigaanya emmuta so nensigaza abantu bana alimpa bagenda mutwala kati mufyeta baleka bamututte muganda walaga faya ninze banne bampe ssente emitwalo 15 tugule eddagala n'ebyetaagisa ate omwana omulala simanyi baŋŋambye mukazi wazze ate omukazi aneekweka kati nze njagala bakwasa abantu baabwe nsobole okudda eka wadde nange bange naye nkoze kyenkola ki njagala kuddako kujja mu ngoye zino musaayi gunzijjudde emmoloka nkyafu sinnalya so nsaba bonna abazze wano nga balina abantu baabwe bajjemba bakwasi nange nsobole okugenda okuwummula olwaleero nina ekivulu ebulenga sisobola kubeera wano paka reaction y'abasawo yabadde etya nga wakatuuka ku ddwaliro ekituufu basoose tugamba nti obutanda mugende mu basirikale naye ekyo nendaba babadde bize nga bantu bangi nensalawo neŋŋamba ffe tuweekolere nteekamu amaanyi ne bamugema netukola sajja ono annyambye ennyo okuva ekiro yakyusa abalwadde yasitula yadde eno bawusa wange oyo so embeera y'abasawo wano leero nze nsiimye naye nze njogera amazima leero abasawo ba wano nsiimye bakoze kyonna ekisoboka nakati bakyakola ate tewali yayogedde ku ssente era abaganda baali babadde bagamba omukyusa naye bagamba oyinza omujja wano n'ogenda gye banaamala okukubuuza z'olina sooka omuleke bamukoleko kuba tali bubi nnyo kugulu kwe kwamenyese kabamutwala akoleki tuwuliddeko omuntu wokusatu gwe bagamba naye yafudde kati baŋŋambye amawulire genfunye ne poliisi bava kunkubira kunsaba nnamba abeeri essemuto baŋŋambye we bagenze ku mmotoka basanzeyo mayiti ne sinnategeera abamu bagamba nti omwana ono gwe bayita bamuyita ani yayimba maziga bowa kamulegeya baŋŋamba nti mayiti ye kakati ate waliwo kojja drive abadde avuga kojja walimpa naye ye Dennis nkakasa mayiti gye balabye tekwa kuba esoose ya Dennis naye simanyi oba ne kamulegeya muki kamulegeya mpuliddeko nti nange ali ku bizinga kyokka abalala bagamba mayiti ye bagirabye so nga kojja omuntu gwenkakasa owokusatu wali akafa yeyo kojja gwenkakasiza mayiti bagisanze wansi Dennis so kati wano musabire nnyo omuganda walaga faya bamututte engeri ableedinga nnyo akataagwe ebyebyo naye nebaza nnyo bannayuganda abasobodde okutwala amawulire bannamawulire mwenna mwebali nnyo nenkunga bannayuganda nti bwosanga nga akabenje leka kugamba nti abange nabalesebwa katomanya bayinza okuba nga babo so mubeere begendereza nnyo ng'oyita ku bagudde ku accident ekirala nebaza ba management yange nti nabagobye mu mmotoka neŋŋamba niga vaamu baana bonna babakinga neŋŋamba musigale kantwale bano basengendo nabalese ku kkubo n'abakubi b'ebivuga so mbebaza kuba bagondedde ekintu ate nenyamba abalala tweyanze ogwo omutima mulungi